nzembe kugamba waliwo abaamubalira nti tosobola kulemberwa abo abataateekwateekwa kakati banga bo tebateekateekwa tukole ki nti osobola okufuna political capital yo ne mujjanga mwe leader of opposition kubanga ne bw'otunula really tewaliiwo suubi nti 226 gurupu eno obege ya Besigye bagu nti asobola okujja mu 7 mu buyinza ekyo kyo tekiriwo kati balwana okulaba nti basigaza leader of opposition yani bino byonna byonna Besigye byabadde akola anoonya comeback nkomawo ntya okwocupayinga space eno mbere leader of opposition olwencawe bunawe buzibira nga banna kati kusinga bano bantu buli byabufuzi buli buna byabufuzi gwona naba beegaso okwegatta kuneyongera bali bakugambye ogwo omukolo tetugumanyi wano ono no yayogedde kubanga ono yemwesimbu ono waliwo kali kaalimu ako akeera ke kamunjagaza oluusi mwanyinaza akaako naye mulimu bali abagamba byonna ffe tubimanyi tujja kuba bize tulimu naye kankubulira ekintu kimu kankuwera information kwako tingira ddala completely ebintu byani kankubulire bw'oba otunuulidde buli wo contactinga buli kintu n'okiraba ng'ekitaliimu ate kikuaffectinga kakati Mathias Mpuuga akimanyi nti bannabyabufuzi tubakola bukozi ne tugenda ku making on ne tumu inflating anafuuka kyafuuka ate okubamenya kati abatondawo Bobi Wine yayinza okugamba nti neetondawo nze kanedda sebo bano bebamutonda buli ne Museveni batonda mutonde buli munnabyabufuzi tutonda mutonde nga nasazeewo okutonda gwe wano nkutonda n'ovuganya ne ku kifo ky'obwa president oba bakusinze n'okusinga naye ng'olina era kyobakavuddeko kati abatonda bali bayinza okutonda Mpuuga abandi bayinza abatonda Kyagula bayinza otonda Mpuuga ayinza okutaataaganya ayinza obutakuwangula nnyo naye ayinza okutaataaganya byansuso n'ebibalo byo byobala 226 novayo ngo bikute mu ngalo bwo ngolinga alaga nti katono yabeekutulirako ddala there is no chance of reconciliation nawo kirabula that's obvious sibula bana it's a point of no ngatanasibula it's a point of no return badensaba gurupu eri tesobola ono yakikugambye mwennyini nti mulimu abagamba nti muli babisiyaga tetuyinza kuddamu kolagana namo bayogera byogere naye nga kakati njagala kwogera bwa ekintu kikino from a political angle from a political angle njagala kubabuulira embeera gye tulimu twagirimu mu 2010 n'ena 2015 2016 era egenda kubeera njagala kukiragulira wano singa abakulu abo be batonda Bobi Wine wano bali badde batutonderayo ddaba Bobi Wine 10 kuba tubeetaaga okiwulira bali badde babatutondera ekyokubiri bali badde nabo beetonda kubanga tosobola gamba nti Mabikke yatandika ekibiina ky'ebyobufuzi SDP nga Kyagulanyi akyali eri mu byakuyimba nti ye n'abeeraawo ne kibeeraawo bwe kityo ng'alinda atonde Bobi Wine amuwa amaanyi ago olira kamaleyo olesegundi eno embeera twagirimu manya mu UID eyamu Mabikke yagirimu y'omu ku baagitanga mulimu ka abava mu UID nga kati bali mu nuupu nga bamemba ba parliament batebali kati kamaleyo kino sijja ekyo ekibuzo kigenda kiddamu kankiddemu Uganda this is the reality era kyenjagala ekimu ku bintu ebinnuma kwe kulaba nti n'omwanyinaze Mpuuga abantu bamubuzaabuzizza okwagala okumuttira kaliya gye tuzimbidde ebbanga eddene mu mwaka gwa 2014 waliwo akeegugungo mu FDC ebirungi byonna ebyogerwa ku Mpuuga kati abantu babyogera ku Mugisha Muntu Mugisha Muntu ne wabaawo n'abantu abamulowoozesa nti nno Besigye alinnyo eri tusobola okuyetingawo gye bayita third force nti
nti mu Uganda osobola okutondamu ekibinja ekyokusatu kubanga mu Uganda politically mulimu ebibinja bibiri mulimu mwami Museveni n'abamulya mu ngalo ne mubaamu ne bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka two distinct groups kakati groups ezo zisobola ofuna ba leaders ab'enjawulo naye ezo groups zisigala ziri mmeka bbiri waliwo tiimu erowo bagamba Mugisha Muntu nti you can create a third force. It ended up becoming not a third force but a third force. Kubanga yanakuwala bunakuwazi. Instead Besigye banabyabufuzi abakuba endulu nga Besigye tuyingira wano 2014 2016 neba Mugisha Muntu amaze ogenda oluvanyuma Mugisha Muntu yasookawo n'asikatira tiimu eyo nereeta mbabazi bwe baleeta mbabazi let me tell you ne bateekawo ne TDA ne bagamba tugenda kutondawo ekibinja ekyokusatu tugenda okudda mu kalulu bannayuganda baddayo obuzi mu gurupu zaabwe mmeka olinga alaga nti waliwo gurupu ewabya abalala let me tell you waliwo ba political entrepreneurs nga bo baba yes they have been everywhere in fact every time but in team every time ebeerawo nga eruubirira kulowooza nti you can create a third force obuzibu bwayo third force obuzibu bwayo eyabuluza mu bannayuganda abali mu kunakuwala ebayabuluzeemu gurupu bbiri abantu tebajja kikkiriza let me tell you bannabyabufuzi instead babulirayo obubulizi omulundi kati tunuulira bannabyabufuzi abaagwira ku Mugisha Muntu otunulire bannabyabufuzi abaagwira kwa Mama Mbabazi kikyosubira ku kino let me tell you bwe tuba tukitutwalidde emyezi ebiri okutegeka Masaka wolina constituency nge Masaka otegeka kusaba bw'onooba ogye mukono n'oba otegeka ki tusiibulire wano nge Masaka enkya abantu bajja kuba bangi naye that is all kikomaawo nkubuulidde kikomaawo bajja kutuuka ekiseera nti kakati ogenda gamba bannayuganda nti ocreatinga group otekawo gurupu eyo makati kolaki wano ku programu eno waliwo owenRM gwe twabadde tulina okubeera naye wano ku NRM wano ku programu eno tazze agenze Masaka otulidde so abantu abali ku mpuuga tebamuwagira bamuwaga buwazi lindako aba NRM bangi bakidde Masaka nkugambye owenRM yabadde okubeera wano tazze agambye ngenzeewa Masaka so olunaku lw'omukaaga lujja kunyuma naye bwe lunaamala okunyuma omuntu akuwaga nga bwe bawaga Mbabazi amaliriza takkirira naawe wafunda so bali kuwaga mpuuga nze sala yange singa sala Katonda abadde wakugrantinga wish yange nze yali badde sala ya mpuuga kutabagana naye bwe kibanga tekisobose eryo ekkubo lye bamutuddemu abamukulembedde bemanyi abo tulinde anti bagambye be batonda Bobi Wine njagala basaba batutondereyo ba Bobi Wine 10 omu atumenya baludde tumalirize ekisooka President Museveni talina buyinza mu bukyamu fraud drinking reason electoral commission ye mulangirira yesi ekyamaanyi ajja nomination form zinga Bobi Wine ne Besigye nabo ne bamulangirira nti awambuka singa yabulina obuyinza mu bukyamu singa Honorable Nambooze takolera mulimu ku masiga agakola government that's number 1 number 2 singa ono tali ku bukiiko bwa accountability kakati olondola era singa wagambye okulembera kibiina ky'abalonzi anti beera kyembagamba genezi singa Honorable Nambooze amayini Museveni obuyinza abulina mu bukyamu singa tebalina leader of opposition singa tebali ku bukiiko obwo okukola n'oli omubbi oyinza okuŋŋamba nti ngenze maka ga mwami bakireke nenziba mukyala we n'abaana ate ne muweereza ebbaluwa nti jangu onyambeko okuteekateeka embaga bwajja kitegeeza akakasizza mulina legitimately number 2 ebyobufuzi bino byolaba
singa Bobi Wine yamanya nti tetwagala creatinga third force ng'amaze n'okulaba eyamugisha muntu tekoze Bobi Wine yali tasobola kujjawo FDC ne bakuliyetinga ekibiina ekipya bandikoledde mu kiri yalikoledde mu kino kati boga nti bannayuganda okuba wajjawo third force boga nti bannayuganda okuba dividing nga mubadde mu nuupu noga nti nuupu tugiyuzizaamu therefore kino ekibiina ekirala ekiba kitandise bwe kibanga tegenda kuyulikamu nkubulidde nuupu tegenda kuyulikamu ne bwavaamu muntu omu era anti tubadde wano kati tumakinge ennaku z'omwezi ekibiina kya nuupu tumakinge ennaku z'omwezi ekibiina kikolwa bantu kati bwe tuba mu NRM obanga tuli mu nuupu ne tugifulumamu kitegeeza nuupu eba enafuye so ekyenkya kirina akosa mother party nuupu omanyi abalabe baabana basinga obungi nti beegase n'empuuga be bamabike bagamba mabike yali atudde wano nga nona atudde wano ng'abalaba wano olunaku terwanyuma oli yakozesanga ebigambo biri so harsh yes wayinza okuba nga wabangawo byatategedde bulungi oba bitali bituufu naye engeri gye atakinganga munne ideally they grew up together from the same party struggle bagibaddemu bombi naye ng'olaba kakati mulimu abantu abaga nti ekyo ekintu kya Bobi Wine abadde yeerwanako yekka tetulina kye twakifunamu ffe twakikuliyetinga ne tuviiramu abo be bamuka kubayogera bebwanirira byabwe bwe bafuna abayamba olugero lwaffe luganda those are the people eyakukyawa abo be bantu begamba nti nno ekyo kyegambye nti nze ntunulidde ow'ekitiibwa Mpuuga ne mugamba nti Mukama mubere mu mmisa y'enkya politics is risky because bannayuganda balina ennaku yaabwe. Let me tell you, bino ebintu bye twogerako omukulu wuuno idea yenjiwulidde ng'omukulembeze w'abalonzi butya bwafiringa ku mwami Museveni n'obukulembeze bwe ekyo nkimulekedde kuba tetulina budde mu programu eno nekyenjagala ogamba nti bannayuganda balina ennaku yaabwe. Mu kiti kyange nga omubaka wa palamenti ow'oludda oluvuganya naye nga minisita ow'ensonga z'omunda njagala mu butongole olunaku lwenkya nja kyogera naye nakati njagala kyogera okuvumirira ekikwekweto ekigenda mu maaso Pandagaali ateereddwa mu bitundu bye bayita Kampala n'emiriraano kati ennaku zino ebyanguwa okugamba metropolitan area. Poliisi ebitongole bitutamanyi bizze ne bikola ebikwekweto bayoola abantu bwe bamala obbayoola ne balyoka banoonya emisango. Constitution egamba chapter 4 nti teri muntu anaakwatanga omuntu okujjako ng'omuntu oyo alina omusango ogwazizza oba gwali okumpi okuzza era ng'olumukwata amubuulirirawo n'omusango ogumukoze eki ogumukwasizza. Naye kakati bo bano kye bakola bajja ne bayoola then ne banoonyereza ne balyoka bafuna emisango. Era olwaleero nsinkanye district police commander owa Mukono akuwadde ensonga ki naŋŋamba munange ekikwekweto ekyo si kyange kyabakama bange bavuddeyo waggulu nange ndaba kirabe ye ne bamuyitako naŋŋa nti nange ndaba kirabe nange ndaba kirabe naye ekikulu kiri nti wabaddewo obumenyi bw'amateeka ne basalawo ekikwekweto kiyinde. Kati booli gyangaga nti abo tubasanze nga bazannya luddo, abo tubazannye nga bazannya matatu, abo tubasanze nga bakola kino kwegamba kasita basanga abavubuka mu groups abantu baffe tebalina mirimu. Babuuzaako lwaki bali ku luddo bayoola buyoozi kakati bwe bayoola nga batwala wali ku poliisi ku kooti n'ebiragiro biri nti bonna balina ofunibwa emisango egibasindisa kukomera rimandi. Kakati eyo ku rimandi gye bagenda baleeta omu mpola mpola nti gwe sasula obukadde bubiri gwe sasula kamu gwe sasula kwegamba bayodde mbadde ndooza kiri mukono ng'osanze ku ludda ate akakadde anaakajjawa mbadde ndooza kiri mukono naye Kampala yenna n'emiriraano kyandibanga obumenyi bw'amateeka buno bwaliwo yes naye ekyo tekitegeeza
eyo endi yakitinga eyo gye tugamba bulijjo fire brigading. Obumenyi bw'amateeka bulwanyisibwa bwa mbega n'okwata abakola omusango. So tekitegeeza nti olw'okuba ku kyalo wazzeeko ababbi ogenda n'oyoola buli gw'osanze n'omutwala n'omusiba n'omala kukwata muntu n'olyoka ogamba nti gono bajjeyo n'emisango giri egyadiba edda. Simanyi vagabond, simanyi aida ndisodale, simanyi biki kwegamba ebyo byatukolwangako bafuzi b'amatwale. Munnansi yali badde tayoolebwa bw'atyo, panda gaali yatutama. N'olwekyo ekyo mbadde nina kyogerako n'ogamba abantu nti bannange ffenna abakulembeze tuveeyo tuyimirire n'abantu baffe. Poliisi tugiwagira okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, naye ebyo ebyokuyoola Saalumanya ne Naalumanya kikolwa kibi nnyo. Omanyi kamaliza na kino mu mateeka bagamba nti waakiri abamenyi b'amateeka 99 okugenda nga tebabonerezebwa okusinga obonereza omuntu omu atalina musango. Yabali nnyo for that quotation. Mukulu Baludde Kakooza tukwaniza ku program the platform buuza ku bana Uganda. Menzo okusooka okulamisa yimwe. Yes sir. Bali kutwaniriza. Nimwaniraza honorable Nambozi. Kana muse baba kyabazinga. Ya tuendeza milala myere. Ngono lusogo lutontono lunayigamu. Okay. Oyi bitwakula nabo wali waifu obugerere. Kati basobokanga nga bavitali. Babayidanga yetuli. Aho twayiga olusoga. Yes sir. Kana muse ni baba kaswabuli. Yes sir. Maze emyaka mingi ngatimona n'okumusaasira mwaminaze eyajja okuba niyisa masiya ni family yaife yona ey'obusiki kale nsiimye kakati wano oyogeddeko ku ky'abantu b'emu Lubigi be baamenye bazze ku ofiisi yange bwe babadde balowooza nti nina kyensobola okuyamba ekisingaka naye ne mbagumya nti ngenda ku lutimbe gaggadde ekiro kya leero era kwe bali batudde abantu bangi nga bawuliriza ba honorable Wakai Masaidi gye baalaga eyo yeeyiye era n'obuyambi bwe bagamba nti bayamba abo abali mu constituency ye kati bano baali bamenya batandikira mu buka gwa Kyebano mu Gombolola bagiyita Wakiso sub county eri wali ng'ekireka bira mu kitundu kyabo. Kakati be bayamba bano kati eri gurupu teri yagiwuliriza teri muntu yenna yagenzeeyo wadde kubayambako wadde kuwuliriza kintu kyonna nandisabye bekikwatako kakati abantu bali bayinza okuba kituufu nga tebayinaawo ttaka nga n'enju zakoze eki zamenyeddwa zavuddewo naye ate bannayuganda abatasobola gamba teeke kutingatinga tubaziike mu Lubigi baffe baveewo balina abaana balina abakyala abaana babadde basoma tebalina kye balya basula wabweru kati gavumenti nandigisabye abo be balonzi baayo era ebitongole bya gavumenti bibadde bibafunamu ssente ng'ekyamasanyalaze babadde balina ziyaka nga balina miitaazi ekyamazzi nga balina amazzi nga babiwa abantu abaliwo mu bumenyi bw'amateeka ekyo kyekiraga nti babadde mu bumenyi bw'amateeka ng'obajjamu ne ssente then kati mu ssaawa entoyinza kubaabulira umeme tekuwa masanyalaze okujjawo ng'olaze obwannannyini bw'ettaka kakati ekyokubiri kyenjagala okusaba abakulembeze abali awo LCs bakansalazi n'abalala baleme kusirikana kubaddukako buddusi kaseera ka kazigizigi kati nze nasayininga ku ndagaano nga nkakasa nti wooguze watuufu kati kiyinza okuba ekizibu olyaga kiyinza okuba ekizibu okujja nnyimirirewo kati nkukonsolinga entya nze nakugamba nti wano watuufumira n'ensitampinga nti n'owooguze watuufu ebitongole bya gavumenti ne bibawa amazzi ne bibawa amasanyalaze babadde balonda nga mulimu ne polling stations kakati toyinza kubagamba musaawe nti yes tukkiriza bayinza okuba nga bali mu bukyamu mu kifo kale baba bali mu bukyamu mu kifo we bali naye bibakolera biringa ebyali biraga nti baliwo mu butuufu kakati ate ekirala bannayuganda abagwana okuyambibwa toyinza bateeka kutingatinga obukasusuke mu nnyanja balina abaana babadde basoma tebalina webaka tebalina kyakulya buli kantu konna almost kakoze eki kaweddewo kati bali abali mwego omuluka gw'engamba ogwa Kyebando
mu gombolola ya Wakiso bo tebafiiriddwako naddala bantu badde boolaba bagenzeeyo kubanga eyo constituency ya Honorable Medard Ssegona okudda side eri abogamba abatayambiddwa abatannaba kuyambibwa naye bajja kuyambibwa batannadduukirirwa fact sina kuyamba kudduukirira badduukirirwe basobole okubaako nabo batandikira oli munambozi bwe tubeera olwokuna ensonga ziba mpitirivu nnyo twogerako nga bwe zitambudde mu ggwanga tuweko ndowooza yo kukyabaddewo okusengula abantu bano mu ntobazi embeera nga bwe yabadde bwewagirabye nakiki kiddako etteeka ly'ettaka erya 1998 lye twawakanye ennyo era nze katandisuulemu obulamu ojjukira Ssaabasajja bwe yantuma okusomesa Abaganda ku tteeka eryo n'ebirala lirina akawaayiro namba 5 section kagamba nti buli wantu wonna awali olutobazi omugga ekibira oba ennyanja wa bannayuganda bonna era tewakwatwako wansibo era wajja kuumwanga gavumenti z'ebitundu nga custodian. Yes. Ekintu ekyo bwe twatula mu palamenti ne tugamba nti etteeka eryo limenya ssemateeka litya kubanga gwe tosobola kusanga wantu wange n'olangirirawo nti newankubadde wange naye si kyalina buyinza bukozesaawo obwannanyini bwange naye sirina buyinza bukozesaawo byenjagala era kati wakuumwangaawo ensibo gavumenti eyaki eyawakati ne batugamba nti kino tekizingiramu ttaka liri nga lya private mailo nga lya bwannanyini twogera ku ttaka eriri wansi wa Land Commission owulidde kakati nema ne kuwa gavumenti erina obuvunanyizibwa okulaba nti abalina entobazi n'ebibira n'emigga tebabibeeramu kati naye obuvunanyizibwa obwo tebugamba nti bagenda ne bawamba buwambe balina okuyita mu mitendera bafuuke nti wano wa Owen naye waliwo olutobazi kati Owen tumusasule aveewo tukuume ekifo kino era tukiteekeko ne laama tugende nga tugenda tulipozeesinga ekirala ebyo ebiri mu mikono gya gavumenti byo tubikuume nga akalira kakati muno mulimu ensonga bbiri ekisooka be bantu abajja ne basenga awagambibwa nti lutobazi ne wataba abanyega n'ebitongole bya gavumenti byonna ne bikwatagana nabo nti balina endagaano eziteereddwako emikono aba LC akola ku lwa gavumenti afuna n'omusaala oyo mukozi wa gavumenti ate bagamba mateeka omukozi wo kyakola gwoba okoze ekitegeeza gavumenti ng'eyita LC yatongoza okubeerawo okwabwawo ne bajja ne bazimba ne bafuna local authority zebagamba nti local authority ye mukuumi mu tteeka twagamba local authority ye custodian w'olutobazi naye Nansana town municipality ne local government zonna ezo ne zibawa ne building plan kitegeeza ne custodian naye asiimye agambye nti nanze gwe baawa okukuuma kuba kati bagamba nti olutobazi tolukozesa tolukozesa nga tebakukkiriza without permission kitegeeza nti bakozesa be ne balaba nti nsaanidde okukolerawo local authority empadde n'olukusa ozimba number 3 umeme empadde amasanyalaze national water empadde amazzi mbaddewo bataddewo akalulu katuuse bataddewo polling station no okusooka byonna ekyalo LC1 eteereddwawo mitwalo 7 gye tulinamu kuyo yeye erya Lubigi LC1 ekyokubiri polling station ekira ne mu kuwandiisa muno ne mu kubala kuno abantu
kakati bikyuka bitya kati NEMA ne taking action ogenda kubajjawo olina okuyita mu ze bayita procedures olina okugoba emitendera nti bwe wabaawo omuntu ng'ali mu lutobazi ng'ate mwali agadde olutobazi olwo lufuuke olutakwatwako mumujjawo mutya giba mitendera tova eno buvi n'oyingira ekyokubiri omusango omukadde naddala nga munene gwe gusala n'emiti emipya nze Nambooze nina ekintu kye bayita nammanve wetland yonna with the permission and the consent of NEMA yagabibwa bakera ku makya ne bajjuza ettaka wali gendawo wenyini mu Lubigi bwe mwatuuka tetusaanire na butabayita nti wetland mu Lubigi wenyini waliwo petrol station tozimba petrol station wantu wonna nga NEMA tekuteereddeko muki mukono Starbex yo bagiyirako n'omukono bagamba zimba ekyo kitegeeza nti newankubadde entobazi tuzikuuma waliwo ezimu ze tugamba nti luno lwo katulukozese olw'ensonga eno n'eno n'olwekyo kino ekyabadde mu Lubigi kwabadde kuyiikiriza kujooga kuvoola kuyisa mu maaso bannayuganda era guno omusango gwa Nnagomola ekikulu ennyo kyazuuliddwa n'ozuulwa nti n'ettaka liri ku private mile 305 eza Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo bano abasenze ba Kabaka babadde bawa obusuulu nga bamu bafunye ne liizi ekirala amayumba g'abantu baffe tegoonoona nnyo butonde bwansi kubanga ng'ebintu ebino ebirala bye bazimba bifactory nolaba ekkanisa yabadde yabibaawo amayumba gano ge gabloka ez'ettaka ze bookye ezitasobola kuwangala myaka 2 eyo gye bayita even sustainable use ya wetland tugamba olutobazi lukozese mu ngeri eri sustainable nti nno tukozesa n'omwana wa bulijjo akole ki alusange n'olwekyo awo tewabaddewo gazetted wetland yabadde private mile era nze ndowooza nti ennaku zino ze twogedde NEMA erina okuddayo ecompasating abantu abo nze ntula kakiiko kakosasi akatwala ebitongole bwe bityo NEMA twagiyise era tugenda kugirungamya nga palamenti abantu abo njagala kubagumya nti mwafiiriddwa mpulidde oba kituufu nti omu ku bakyala yeewadde n'obutwa ne yetta tubasaba temwetta bannange waakiri ekifo ky'okwetta mujje tufiire ku bana abatulabye ennaku kubanga ofiira ku muntu kyonna kyekiri kubanga bali bagamba ekisooka entobazi zirimu engeri bbiri engeri esooka nti olutobazi lwo lwayingira mu kibanja kyange by natural disaster ekibanja kyange kiriko olutobazi lwange era bw'otunula ekibanja kyange olutobazi lwo lwe lwajja ne lusengebwa amazzi gatusinga amaanyi kiyinza okuba basobola kwonoona walala boolubigirwa bwe lwabalemu okubeera managed ne luyingira mu bibanja by'abantu ebimu ono kyakugamba nti ziyinza n'okuba nga Mailoland si ziyinza it has been proved ettaka lya Kabaka bwe kiba nga olutobazi lwo lwe lwayiikiriza ne luyingira mu kibanja kyange gwe ndagaawawo muleete abasaveya bammwe nga NEMA balaga abantu bano nti ffe tuyita wali okusinga okozesa amaaso nolwekyo ffe tukomera ddala wali n'ogenda osenda busenzi bintu by'abantu abantu bayinza obutabeera bamativu n'ekyo kubanga wali mu Lubigi President Museveni buli lunaku bwayita every single day ayita ku Northern Bypass n'ahitinga wali Busega ku Highway Express n'agenda ku mulimu akawungezi n'akomawo alengera bazimba ate bongera kuyiwataka basembera naye kiba naye kaliko wagambye nti lwa olutobazi lw'eggwanga lwe lwayingira ewange lwe lwayingira mu kibanja kyange olumu twali tufunye ettaka mu Mabira bwe tufuna ettaka mu Mabira twagenda okukizuula nga bali batuufu aba district land board bagamba ekibira kino ekyamabira kyagenda nga kisuula ensigo nezimera nga ziyingira eno mu ttaka ery'abantu kakati bali bebegogazeetinga ekibira bwe basanga emiti wonna nga baga nti wano wonna waffe
neri reserve nti reserve otegeeza ki nti naawe watabadde waffe tusuubira ekibira kyaffe okusemberawo nga kigenda eri kakati ekyokusasula abantu si kibi gavumenti alina ssente mu bintu bingi okuyamba abantu bano babakwatirako nabagatoke kale ekifo ekyo bado katumadde tetuvaluinze kinene singa olero okugenda mu nnema nolaba ssente zebakozesa okukozesa ekifuba to enforce zimala okusasula abantu abo ne bagenda mu kubanga bw'obafunirayo ssente gavumenti yaffe erina ssente tetuyinza giyita njavu kuba mulimu nezigenda mu bitaliimu byempulira bibyo nga muyombaganawo naatudde oli atudde bakwate ssente bayamba abantu akosi batono abantu balinga mu 10 obanga mu 5 amayumba ge basenzeewo oba obala mayumba abantu bagenze edda byabwe babalaze edda nti tetujja bakompasetinga n'ekirala twagala gavumenti amateeka galeme kubanga nnyumba ya Nababbubi. Omanyi Nababbubi bw'atega omutego gwe omunya guyitamu amakonkome naye olugira bwe batyo akasiri ng'ekwata omukulu gwe bayita Sudiri Lupereria ali ku nnyanja Nalubaale wali alina ekitongole kiramba okuva ku makya otuuka olweggulo okuva January otuuka December kisomba ettaka n'amayinja nga bwe kipakira mu nnyanja Victoria ne Matebanyega. Olwaleero ze bayita petrol station zituuse n'oggoba okututta kubanga petrol station mu nsi zonna tezikyabeera mu bantu naye wano petrol station zifuuse nga maduuka enasana waliwo nezeetunuddemu bwe ziti nemezuwa olukusa gende eno ewakiso ow'ekitiibwa Matiya Bwanika yatwalaganako ne bam naye omukulu Salimu Sale yaleeta Abachina basima omusenyu okuva wakati mu nnyanja Nalubaale bagutikka ne bagutwala ebweru gwe ogukola solar panels so kijja kitya ne bamala ne bakola ne tayiro ekitongole kyaffe okubanga kiri nkubulidde namamve nti walimu abaana nkubulidde mbalala nze wali awaffe mukono nagudde ku nsonyi mu lutobazi lumu ekyengulu gye lusooka waggulu eriyo essomero Mukono Seta High School erya Mukulu Muyingo wakyemmanga wabaddewo kyaki Nema yamenye kyaki ate eriyo essomero lyo nerirekawo awo nawe nkuba weetonya genda wali embalala ng'ofuluma Mukono ogenda Lugazi kiringa ekigamba n'okugamba jangu wano awali ekkanisa gye bayita Victoria Church ng'oyingira Seta waliwo omugga gwaffe Nakiyanja omukyayina yaguzimbye n'agufuula mufulejje yaguzimbyemu n'amayinja n'aguteekerawo mufulejje ye najjuzaawo ettaka amaze omwaka 2 ng'ajjuza wali ttaka yita wano ennanga bokkirire wammanga wali ng'osala ogende Kasangati muwala wa Mbabazi mukyala w'ono omu ku Balukikayire yajjuza wali oba sikweya mayiro nnamba ettaka eri emmange waffe Mukono gye tuli twatandika dde ofuna amataba abantu we balaba ebiringa ng'ebyo gavumenti esanyizaawo ebibira ku kizinga Ssese esanyizaawo ebibira ku kizinga ky'Ebuvuma ngeno we basimbamu ebinazi abaffe Nema era ejja kulaba akayumba k'omukazi Kadaama eyagenda n'abonaabone Saudi Arabia kemenya kati fe okusaba kwaffe kuli clear nga tumaliriza ensonga eno okusaba kwaffe eri gavumenti nti abantu bano tebalina wakubeera Land Commission erina ettaka gavumenti econsideringe kubanga ndowooza bano bakola n'amateeka nga gagamba tosengula muntu nga tomulaze wakola ki nga tolina court order 1 somebody has stayed there for over 12 years abantu bajjawo mu G7 naye bagamba nti kati abajja mu G7 ne mu G6 ebyo byali bibanja amazzi ge gaali ebibanja n'amataka gabo nga balina mayiro kakati ekyo tulegendayo nnyo naye nze nsaba ku lw'abantu abo tugendeyo abantu abo gavumenti erina ettaka ne bw'ona omuwa Kiboga ajja kumanya nti wano eka yange ne bw'ona omuwa Wakiso awo bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuba tubayiise ne bw'ona omutwale Mukono wa Honorable Namboze awo mu bitundu by'Eggoma Kasaayiwa mulimu ettaka babaliro ketinge babafunira awalala okukola ki okubeera
tuteekwa kuba kukkaanya tojja kunjija Kampala oŋŋambe nti nkwadde mu kibuga tuteekwa okuba nga tukoze eki nga tukkaanyiza ekirala twagala amateeka ekinaayamba amateeka okukwasibwa mukama wange kwe kuba nti amateeka gakola ku buli ku muntu owulidde ekirala kyesembyayo endagaano ekolwa bweti tusobola okuba n'endagaano empandiike naye tusobola n'okuba n'endagaano ey'ebikolwa ebikolwa bya gavumenti byonna biraga nti bakkiriza abantu abo okubeera awo katusemye kano pulezidenti keyeebuuza nti oke muli kufulumya bali abantu naye bano ba LC ba diso baaliwa ba giso baaliwa nga bino byonna bikolebwa ko pulezidenti kakati ye amaaso ge ye parish chief nowe egombolola nkugamba egombolola eri yakyebanga manyi omuluka egombolola wakiso abantu abo babamanyi nti bali awo ba parish chiefs we bali ababateekerako emikono nga bagula we bali LCs za stamping ne stamp ya government ya local government ye babawa government ne baterawo ne polling station ebyo byonna ebakola ne bagazetinga n'ekyekyalo nti kiyitaawo abo we basenga nga ne LCO yabavunanyizibwako kitegeeza bagwana okuba compensatinga y'ekintu tetubakumamu muliro bukumi naye ne gavumenti ekiraba bulaba kiri obvious these are Ugandans amaliddwawo talina kyasigaza nenemekirize nti oluusi bw'oleeta abasaveya bo ne batulaga nti gwe ettaka eriyo liyita wali ŋŋenda matidde naye abamu balibo bakeera bukezi batandika corporation bababuuza bwe muba mukola eviction zizino ze mukola mugendedde ku order kale katukkirize nti naye ate bwe musenda nga balinga abatawulirangako babagamba ate owa petrol station wa petrol station ye yafuna environmental impact assessment anti ekyo kiraga nti ekitegeezaawo walungi ozimba wali development kubanga owa petrol station wamugamba nti wamma tukukkiriza awo oba tolina butonde bwansi bw'otiisizza enyambe bayambe mwebale nnyo bwe tutandise abakulu babawadde their take ku nsonga eno egenda maaso yo neme egamba nti kyali kituuza batandise batyo bajja kgenda paka ku factories paka ne ku motoka ago galegeya kikwekweta ekyo kisaana kisooke kiyimirire tusooke tulambe surveying ekolebwe tebatya consequences the after era naye tujja bwe batakiyimiriza ffe tugenda kugamba abantu baffe tibanaye mulaba abannema mukuba enduulu era mubatwale nga bamenyi b'amateeka yo babatwala bagikubye nga honorable Bijolo Ssenyonyi agenzeewo ekitiibwa era teyabayambye anti nze nkubuulidde kanjolekereko mu parliament bannayuganda mulina okuyiga okwerwanako sikulimba mulaba owannema teekamu enduulu twale ng'omubbi wa booda omuntu akumenyera ennyumba yo kanjolekereko mu parliament eyo ebigenda mu maaso olutalo lw'okulwanyisa enguzi tulwogeddeko kumala ebbanga era nga saba bingi bibeere nga bikolebwa amateeka go weegali ebitongole weebiri naye ngaekibuzo kiri nti lwaki twagamba nti lwaki enguzi yafuuka luyimba lwaki enguzi mu ggwanga yaffe yafuuka nga kansa twatandikira wali ne honorable Ssekikubo ne ttiimu ye okuleka nti banoonya emikono okuleka nti ekiteeso kireetebwa ku floor parliament okubaganya ebirowoozo ku bigambibwa nti ba commissioners aba parliament baafuna sente mu mankwetu eziweera ddala akawumbi kamu akatabulika kamu n'obuwumbi 1.7 kakati n'obukadde 7 that's 1.7 billion emikolo gizze gi sayiningibwa abamu tebana bakusayininga abaana NRM bo baali bakyatambuza ensonga eno bo mukulu obuwa n'abategeeza nti bo basooke balindeko batteeko ku kyawakati kakati ekiriwo kati leero Ssekikubo atulaze nti n'emmeeza ebaali basayiningira emikono yabakedde tebagirabako naye kye tuli kwebuuza oba ensonga eno egguka ate oba obudde bunaabakwata ne batasobola kuleka nti ate baggusa ensonga eno honorable Nambuuze wali honorable ensonga eno nagenda okusembayo okulaba nga naawe otaddeko omukono ensonga eno enagguka akadde nga kalabika nga akagenda ekisooka nze ekimu ku byanteesaako omukono ng'era y'ensonga esinga obukulu nga njagala palamenti yeewa omukisa okwogera ku nsonga zino kubanga wafunikawo amaloboozi abiri ng'ate gombi gava mu palamenti
ate nze ng'omuntu ensonga ezo ezabeererawo nali mulwadde. Eddoboozi erimu ligamba nti palamenti ng'eyita mu mitendera gyayo gyonna emituufu yatuula neeyisa omutemwa ogw'akasiimo eri abakulu abo. Eryo ddoboozi limu. Pya nno mu kusooka si bwe lyali singa abantu bannayuganda omanyi beerabira mangu ebintu bino bya mwezi gumu ne mu ntandikwa eyo si ye yali empoza. Kati eddoboozi eryokubiri ligamba nti nedda muli mu kujingirira biwandiiko palamenti tetuulangako kuyisa bintu ebyo. Mulage nti sente zayitibwa mu mateeka. Nze nalirowoozeza nti amaloboozi ago gombi buli agoogera yali badde asemba tutuule tuteese. Bano abagamba nti nedda ffe sente twazitwala mu makubo matuufu mwe mwatuula wano ennaku z'omwezi nga bwe ziti ne muyisa. Be baali badde basinga n'okwagala ekintu kino kijje mu ddiiro bakube bwino ku mmeeza abakiwakanya basirike kubanga ne bw'osayininga oba togobye muntu oba ogambye nti nno process etandike egende maaso oli amateeka agamugamba bw'otunuulira etteeka 10/10 ne 10/11 ku mateeka agafuga palamenti nti bamukkiriza asooka kwewolezaako mu kakiiko n'aleeta ne balooya gwe mugamba n'aleeta n'obujulizi then palamenti neetuula neefuna lipoota evudde mu kakiiko n'egikubako akalulu era nga akalulu ako kateekwa okuba nga kawagiddwa abantu abasukka kati ate mu 2 okusinza ku muwendo gwa abagenda abasukka mu 205 okusinzira ku muwendo gwe tulina. N'olwekyo lino step esooka yakuleeta nsonga zino mu ddiiro. Amazima ga Katonda teriiyo kitongole kikkiririza mu ssemateeka ne bakyogerako ebigambo oba bituufu oba bya bulimba ne kigamba nti tetujja tutuula byogerako. Kubanga basooka ojjukira kukireetanga matter of national importance bannange batwogeddeko tutuule mmwe mutubuulire biri bye batuwandiikako ffe tubigambako ki. Speaker ne kitamusanyusa it did not please her okukkiriza debate eyo ebeewo. Ne wabawo n'abalala bagireetanga matter of national procedure. Njukira yalina wakitiibwa Ssemujju yagamba procedure, is it procedural right for parliament to continue debating other issues nga batwogeddeko. Kakati ekyo kyekireetoga nti bannange oba gali amakubo gagaanye tuyite mu liina ery'ababaka okwekubira endulo okujja osayininga. Nze kikyali awo nze mu kusayininga nali wa 160 oba nga mu 5. Ekyo kitegeeza nti ne bwankubadde tonnafuna babaka 175 naye n'ofuna ababaka ba palamenti si 10 si 10 nene nga wano bagoba zaake nga mu palamenti awamu mulimu ababaka 16. Lwaki kino kirigenda bwekiti nga zaake naye yali commissioner palamenti yatuula n'emugoba ku bwa commissioner. Obuwayiro bwakyukiddewa ku kya zaake na kino ekya zaake sebo bagamba baleeta Kiteeso wali nti talina mpisa yagenda mu social media n'awandiikayo ka message nga kalengeza sipiika era abantu bangi bagamba nti palamenti ku olwo yakola mob justice era ne kooti yasala omusango negamba nti palamenti ku lunaku olwo yamenya amateeka ku luno kakati. So nze ndowooza nti omuntu yenna atayagala nsonga zino ziteesebweko ye yennyini yeeroopa nti alina kyakweka. Naye nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti oba lugenze oba ekiteeso kino kiyiseemu oba tekiyiseemu okusayininga kwaffe kutaddewo essuula empya. Palamenti bakomishona tebagenda kuddamu kweja batya kwegamba kubanga nawulidde omanyi naffe abakulu gye batuula naffe tubaayo abawuliriza. Nawulidde mu Mwami Museveni mbu yatuseeyo n'agamba nti ku bino
bano kale bwe baba tebamenya mateeka naye waakiri bakola empisa embi nti it was morally wrong nti mu buntu bulamu kyalibadde tekisaana nenso nze olwokuba nti ensonga ejja kujja mu parliament tugiteeseeko nze njagala gamba ekintu kimu nti nze nkyalina esitoobi oba oliawo nti ababaka banajja ne basayininga abo ababulayo abatono naye ne we batajje ndi mumativu era ndi musanyufu nze kukyenakola kubanga nze kyenjagala tebasobola kwogerako neweesiriikiriza nga ataawulira ensonga eno eggumba olirabawa oba omunofu ogulabawo nti ensonga nyangu nnyo era enagguka ate oba temuli gumba temuli kijja kugguka ne bwe muleeta emikono giri 177 ne mutandika process ne mugimaliriza bulungi kazi mugitwalawa eyo yaffe eyo yeggwera mu palamenti naye olaba gwe kubanga giri emikono 205 mweno olina gifuna lunaku lumu olaba munange kitutwalidde mwezi okufuna 17 naye nze kyeŋŋamba bwe bagenda bano bannange nga tubalonze ekisooka ffe ng'abalonzi nze benkiikirira Uganda Voters Forum ogwaffe gwakola civic education okugamba oli omulonzi nti omuntu ono gw'osindikayo waliwo omusindise taliyo yekka ekyokubiri alina obuyinza bungi obumuweereddwa nti mu abantu emitwalo 20 abali mu Goma abali mu Seeta abali mu bitundu ebyetoolola municipality ya Honorable Nambooze obuyinza bwonna mubwejeeko democratically ne bumukwasani Nambooze kati ono ge maaso gaffe gwe mumwa gwaffe ye yatutegeerera eri mu bali bagenzeemu banne n'omulala n'ava ekoboko n'omulala n'ava egindi ne bakola national parliament nga y'abantu bannayuganda bonna era bye bateesa nange byenkola ki bye mbanjagala naye obuzibu obuli mu kintu kino nti mulimu ebitongole ebimu wano ebitulemye okuoditinga nga ekimu ku byo parliament nawulirako nze ndowooza mulimu etteeka lwakuba constitution lyese mu ofisi mwayo erikkiriza buli luvannyuma lw'emyezi emigere oba 6 oba 9 baoditingeko parliament sente zesasanya olitajje nakikola kati waliwo n'akakiiko ate nako kagamba nti ate kekafuga bano kekali ono kakugamba ka komishoni naye omulimu gwako nagwo si kusalirawo bano naye nga advisory role balina okuadvisinga kakati bali kye bakola bwe batuula ka komishoni ako almost bafuuka abali independent balabanga bwe bakama baabana mize mukamawo era bw'otabakwata bulungi bali abali ka commission zino some of the few privileges zola baze bakaanamu ogundi obamujjanjabye ogundi bamuwadde motoka ebiriddomu kakati tebali mujjanjabye bati nkolawa wano wenkola era lino mwe bakama ate we mwankubira mulina era okunyamba kakati obuyinza buno parliamentary commission bwerina bungi nnyo nti n'okufuba ennyo okugitunulamu byekola abamu bibaleetera n'emitawaana in fact owulidde ono mama Honorable Nambooze kyabadde agamba ekyazaake kiri likely nti zaako ono tebamwesiga bulungi ayinza okuba n'olugambo n'ebigambogambo byayinza okufulumya n'abisomola okuva wano ne bimuleetera emitawaana omuntu omulala eri wabweru nti kye basayininga kiyinza obutabaako kye kiggusa ate si buli asayininga nti asayininga in good faith waliwo forces gundi yazze n'agamba tebandeke nti ab'ebbaale bakuŋŋaanye wali ebbaala bagalira era yamala agenda ku TV na wano yaliwo n'agamba sijja sayininga oba ab'ebbaale bakuŋŋaanidde wano bagamba Honorable Tebandeke genda okole ki bakuŋŋaanye namulabye abasajja bamusazeeko ne bamugamba bamusazeeko nti genda okole ki osayininge kati abamu tebasayininga kubanga basayininga naye nga gwakulira ba voters ekyo kyekyali kusanyusiza in fact wali badde ogamba n'abalonzi abalala nti muyige because nze sikkiriza nti omubaka asayininga olw'okuba abantu be
kyebaagala nti aba akoze bubi because that is exactly omubaka kyalina okukola kubanga omubaka ekikuyisa omubaka kati Honorable Nambooze nti odda muffe olina bw'okiikirira odda muffe abaakulonda netukugamba nti kakati katukutume genda oyogere kino genda onyonyole kino genda osayininge kino kakati bwabanga era nze nayagadde abalonzi b'ebbaale yes abalonzi bateekwa okutandika okuyiga okubeera assertive oyo yeyasayinize ate ekirala kati nga bwolaba Honorable Nambooze statement egyasoose n'akola yagambye nti ab'emukono bakama baabo ekyo kyenjagala osigale ng'owaala ejensi ebifo bibiri political party eyakusindika nekuwa kadi gy'oli president naffe abaakulonda obuzibu bwe buli bano bwe batuuka mu parliament ng'enanejjako consultative meeting sitakola takomawo muffe tumulengerako ku lumba oba ku mbaga oba mu ekereziya n'abula ebirowoozo byaffe ekugamba nti ffe tulinze batulungamye okuva ku bali abaatusindika pale ate walinga wali akazitondi mutendeko kati bano babagamba naye nti olina kusayini naye sewo abenaalemu nze nabadde nekiwanda awantu eggulo n'agamba nti bo tebawagira ate tebawakanya kitegeeza ki ekyo nti ekyo nga mwami Museveni bwe yayogera ekyo kyammwe mu palamenti mukikole ki kimalire kamaliro kana kukamanyiriza Honorable Nambooze NRM secretariat eyinza obutaba nnyo n'amaanyi ku mubaka amaze okugenda omulimu gwayo okukola manifesto nakuyambamu exercise yakali akamyufu bw'otuuka mu parliament balina zipokasezi zaabwe ne chief whip yavuddeyo anti kati chief whip alungamya ye nga mukumba naye ogamba nti obuyinza nti tadwonga asobola okuwandiika ekiwandiiko bali ne bakirigadinga nnyo I doubt that kakati bwe baba bali mu exercise y'okusayininga ffe ng'abalonzi abaabasindikayo tugamba bwe bubanga President Museveni agambye nti mu kulwanyisa enguzi this is one of the processes that should be taken nga nagikulembeddemu wa NRM Sekikubo go and sign why are you not signing process etandike n'abantu bemukiikirira baweweere emitima nga bategeera nti kati waliwo olutalo olusituse okutaasa ssente eziremeseza obuguudo bw'ekayunga okolwa kayunga galira ffe bukyanga tubaawo tetumanyanga ku kye bayita kolas obadde nekyomayiriza ku nsonga eno njagala tugendeko ekisooka njagala kugamba bantu nti ekintu kisobola okuba ekirungi naye newabaawo abantu ne beeyambisa n'ekintu ekirungi obubi motion eyo egenda mu maaso mwami Museveni agimanyi era anyumirwa wabeerewo obunkenke obwo bwe butyo Sekikubo tasobola kuba mu kintu ng'NRM tekimanyi kati ani awulisa abaana Uganda nkubuulira baminisita abazze ne basayininga abamu naye ye mwami Museveni olwaleero ekiteeso ekyo ayagala kukigulamu muntu waffe ayagala kukigulamu muntu atya oba bantu lwansonga nti mmwe olwaleero ffe ab'opposition tuli ku gundi nti singa motion eyo ejja n'otagiwagira ofaananira ddala bubi nti bulijjo weeyogeza buki bweyogeza era kyekyo ekyagudde ne ku baganda bange abamu ate tusayininga tutya motion eno erimu omu ku baffe ne beerabira nti owaffe yatwala miliyoni 5 naye kuliko bali abatwala miliyoni biliyoni 1.2 ekyokubiri zino sente size zokka waliwo sente nyingi nnyo ezafuluma mu parliament nga bino 5 bitono nnyo ku sente ezoogerwako ezabulwa era nga ziri awo ku commission ngambe ezajjira bino ebyajjira
mukwanika kuno okwanika kuno kugenda maaso exhibition tolina ngeri gy'osobola kwogera ku kwanika kuli nga toyogedde ku zino era tolowooza nti nno abalwanyisa balwanirira kati nga bwe bakitaddewo nti bataddewo embeera erowoozesa abantu nti balwanirira mpuuga ekitali kituufu kyova olaba nti ffe ewaffe twalabirawo kino omukulembeze waffe kino yakirabirawo kyova olaba nti ffe twali tusabye owaffe nti tuzeeyo sente zino gwe owaffe zizzeeyo tusobole okwogera ku ziri ennyingi kubanga zino omanyi omuntu gwe bagamba seetapu bakuseetinga apu gwe owuwo ne bamuwa bino ebitaano gwe olw'okuba otya okugamba kwono ow'ebitaano eno nkola ya kitujju omutujju akwata omwana wo n'amuteeka wano n'agamba nti bw'otampa kino omwana mutta owulidde waliwo lumu abasajja baali batuddeyo mu gavumenti emu abatujju ne bajja bawamba omwana wa finance minister ne bamutwala ne bagamba nti bwe mutatuteera abatujju abo 100 be mwatwala ono omwana tumusalako omutwe byaggwa bitya kabineti netuula ne bagamba nti tutaba tujju 10 ku mwana wa fomu musajja finance minister atudde baba bali awo bali ne bagamba nti nedda tujja kulwana paka tunanunula omwana waffe naye tetujja kutaba ki batujju baba bali awo bali ne basalako omwana okutu ne bakuteeka mu baasa ne bakubaweereza mu kabineti naga nti mulinde n'omutwe gujja olidde naye gavumenti eri yagamba tetujja kujeemolokokera batujjo tujja kulwana omwana waffe tumununule bwe bali mutta wakiri alifiirayo ng'omuzira kakati kyenjagala okukugamba nti bano bakwata omuntu waffe ne bamugamba nti kasimo tukuwadde akasimo ka bukadde 5 naye ku bukadde 5 kuno palamenti efulumiza sente nyingi nnyo olaba ekyo ekizimbe ekiri emanju olaba ezo ofiisi zetupangisa olaba ezo ofiisi zetupangisa omanyi nti bafulumyako biliyoni 6 ne bagamba simanyi biliyoni 2 mu obukadde 4 nti bagenze gula motoka 2 kwegamba obubi naye buli weyagala obakwatako nga bagamba gwe oli mukulwanyisani mpuuga kyova olaba nti waliwo ekirowoozo ekyali kigamba nti gwe waffe sente zino zite tusobole okulwanyisa kiri ekinene eyo yenzikiriziganya eyatulemesa okulwana olutalo luno obuki obulungi naye kati njagala kumaliriza kweyo ensonga nga ngamba bweti nti palamenti emanye either twekuba muto kiffe oba tujja kuwa omukisa omuntu ayagala okuwera palamenti okkiriza nti ensi ebalaba bulala amiini palamenti yagenda negwegwenyuka wano mu myaka gye6 ne basala eddiiro bonna abagenda nga badipi ne begatta ku UPC obote n'amiini ne bagenda Congo ne banyagulula palamenti neremwa bakolako buli kikolobero kyonna palamenti n'ekiremwa amiini bwe yawamba yaggalawo palamenti ensi n'ekuba enduulu bwe baleeta omulambo enjole ya Edward Muteesa amiini n'agamba nti bagulewo palamenti obwolumu tuwe Muteesa ekitiibwa mu palamenti kuba yaliko president mu ntebe z'ababaka ba palamenti n'atuuzaamu magye sipiiki yali yegamba bweti wano watuulangawo abantu nga tubawo ekitiibwa nga baka ba palamenti ne bagaana okukola obuvunaanyizibwa bwabwe ne tubagobawo era ekino ekizimbe ne tukiggala tukiguddewo leero lwakungubaga era tugenda kuddamu tukiggale paka we tulifuna abantu abategeera nti okutuula mu nnyumba eno kwa nkizo ogabanana ku buyinza bwa Katonda okusalirawo abantu be ensi neekuba enduulu kati kyekiriwo kati njagala gamba ababaka ba palamenti bannange nti bwe tunadda mu byekyejo ne tulema ffe ogamba nti batwogeddeko katutule twekube mu ttooki kino kyetagotereza tuwadde era bino byolaba nti mwami Museveni bwe mulemu okukola bino enkya kwe kujja natandika obbakwata
oba oluddako atwala ani obaani yes era mwami Museveni kino kimunyumira nnyo nti kubanga olwaleero singa bagamba nti bannange ndowooza obubbi mubuulabye bususe mu paalamenti tugijjewo amagye obuyinza gabweddiza honorable wenjagala okujja ku arrest obukulu baludde mayiriza eki tugende ku arrest Uganda byonna biri mu bife ntunula mu kamere bifo bimeka ekifo ekisooka bakiyita State House ekifo ekyokubiri bakiyita Parliamentary House ekifo ekyokusatu is a court room kakati Parliament ya Uganda bannayuganda bagifacilitatinga era nze ekikwata ku mubaka wa Parliament ne bw'aba atutte tulirion as long as akoze omulimu akola kyenda mugamba okola I don't care nze ng'omulonzi kubanga era namusindikayo nga yina okufuna ezo privileges bw'ava ku mulamwa talina mugaso kakati Parliament engeri gye liri siga kkulu nti lye twali taddewo nga detector oba sakabuzoba eyinza okugezaako okumanejinga obuyinza obunene executive sibe guli kakati twetaaga abakazi n'abasajja abatasobola kugulwanga bwogula chapati n'ebindaazi abatasobola kubeera convinced n'omugamba nti katuyiseemu ssente zino mu budget buli omu asigale ng'asanyuse kati omulonzi oli gwe tulowooza nti alina obuyinza okukusindikayo oba okugobayo kubanga bo be balina obuyinza balonzi tulina okutuuka ku eyo leve y'okutegeera nti amaanyi gange gandi mu kalulu kano nga nonda omuntu ono gwensindikayo olwo State House erina obuyinza bwa state power eba tesobola kukozesa bana baga nti ffe tukozesebwa President Museveni kyasanga kyayagala kyatukozesa oba olimba kubanga toyinza kunnimba nti Museveni akkiriza buli kintu kiyitewo ng'akiyisa mu Parliament ng'atalina obusobozi obuyinza okiyisa wasobola okukiisa supplementaries ze boogera mwe muzibako yes zibeere ennungi zibeere ziri genuine era zirayise mu Parliament katoyinza gwe weweeteeka at a disadvantaged weak point nga tosobola kunegotiatinga tosobola kwerwanako kubanga kino kyo kiri obvious nawe kiraba bulala competing for space and dominance gana amasiga asatu it's normal lwaki buli judiciary yali yagadde benga yekufuna buli omu ali independent lwaki buli omuntu akola tekisoboka ekyo ekyokulowooza nti walibeerayo Parliament eyeetengeredde ekola ebyeyagala ate ng'ekibiina kyange eky'obyobufuzi nze kiyamaani waakyo nze nabasi kibiina kyange kyekyakusindikayo ate oyinza otya okubeera independent ebyo oba weerimba twagala bwagazi tulondedde quality kubanga input yaffe yesobola okuditamininga service delivery oba output tunuulira ababaka abamu nga bajeregagana nga bonna bali ku TV omu ng'agamba munne nti n'ebintu bye bawandika mu constitution tomanyi bisoma n'ebintu bye bayisa mu budget tobitegeera kakati omuntu bw'abanga ne gwe nasindikayo gwena nti naffe tuyimbudde Honorable Nambooza ayogedde statement wano Ssaabasajja Kabaka yakola ki yamutuma asomesa abantu ku ttaka ani yakutuma Ssaabasajja ono atudde wano mwannyinaze lwakuba tamumanyi yalinga wajjajjaffe Lumala wali enantabuliro ffe twakulira seeta wali we know each other very long time kakati Mengo ye yagabanga obwami bwatambuliranga mu institutions bbiri cultural institutions religious institutions nga ze power centers ezisalawo power terminals zebasindikayo okutambulirako obuyinza okituukidde wano kyemwakola mwadestroyinga power centers zino nti Mengo anti bannabyabufuzi bakuba Mengo almost nebagissa ku ttaka ne bakuba ekereziya n'omuzikiti ne bakuba kyaki nti tebakyalina bali be bagamba nti loyalty tekyaliwo anti kati royalty bagiwa muntu gwe bagaba yayika amasanyalaze mbuulira bameka abawangula akalulu aka 221 abagenda Mengo kuwoza olutabaalo bagenda magere
kitegeeza no si mwakuba kiri kati tebakyakiraba ng'ekibawo obwami kyetulina okukola kiki kwe kuddayo bazimbe power centers zino ezasobola ng'ogamba nti newankubadde nambooze tomwagala naye ono yasobola okulizoninga abantu bali ani atuzaayo buli tomwagala naye ono yasobola okulizoninga ki ani atuzaayo abantu bali ne President Museveni atunuulira abasajja nga baweeyinga n'atunuulira abakazi nga baweeyinga Buganda neeyimbula Busoga neeyimbula Ankole neeyimbula Bunyoro neeyimbula ne basisinkanamu eyo house n'olyoka owulira obwongo ekyo kyenjagala nange okuddamu n'owulira obwongo naye kati wetuli kati asinga okuba akadodi asinza okusola sente the highest bidder takes it all honorable mukyogenda okwogera ojja kungatiyako na kino twandise okulaba arrests z'aba member parliament of course bakyali ba kibiina kya NRM abakakwatibwa sofa Mwami Museveni atandise olugendo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi obakale gavumenti ye kansooka ku kyono luno olugero lwe tulimu lulinga olugero lw'enkoko n'eggi nti omuntu akubuuza nti enkoko n'eggi ki ekyasooka bw'omuga nti nkoko ng'aga nti yava mu ki bw'oga nti ggi nti ani yalibiika ababaka ba paalamenti oba abakulembeze bonna abalonde okuggyako gye babba akalulu ekyo kyandalayininge okuggyako ng'akalulu bakola ki naye ababaka ba paalamenti bafaanana abalonzi okuggyako ng'omuntu yabba bubbi kalulu naye omubaka wa paalamenti bw'ava mu process ey'obuwanguzi obwannamaddala afaanana bakiikirira era mu political science bagamba nti nga oyagala okumanya abantu mu constituency tobonaabonanga ojjangayo mubaka wa paalamenti n'otunula ku oyo n'omanya gwe bw'oba oyagala kumanya abantu b'emukono tunuulira nze kubanga ate nze ndi mubaka eyava mu process etaliimu kubba kalulu kuba sirina busobozi wadde obwagazi nakawangula akalulu emirundi ena nga buli mulundi nfuna obululu bungi nnyo okusinga bwe nafuna ku mulundi ogwasooka omulundi ogwasooka nawangula akalulu n'obululu 18 bwe nasinga kuyanziririra omulundi ogwaddako eyanziririra namusinga obululu 1.5 omulundi ogwaddako eyanziririra namusinga obululu 2 omulundi guno nafunye obululu 5,800 nga nziridde alina 1,200 abantu b'emukono bafaanana bwe bati nga nze bassebo ne bannyaba abalonzi ono agambye nti era abantu balonda asinze kuba kadodi kakati obuzibu babali abakkiriza akadodi kabatwale era kyova olaba tulina okulwanyisa omuze gw'okubba akalulu ababaka ba paalamenti ono bagamba balya mu bantu olukwe bangi kubo bayise mu prosesi yakubabbira tolowooza mbu basinza mwami Museveni ku lwabwereere bamanyi alowooza ku ngeri gye yayitawo taba kuba mwami Museveni ono saalize wano eiza yamuwa ssente n'agenda taba kuba mwami Museveni taba kuba mwami Kyagulanyi Ssentamu taba kuba mwami Kizza Besigye sandibadde MP wekiri right bw'obeera omubaka bw'otyo omubaka wa paalamenti olina n'okubanga naawe wennyini nze bwe mbeera mu constituency mpangula olwa bino ekibiina kyange yes kubanga tuli mu nkola ya bibiina byabufuzi kirina ebitundu ebiwerera ddala nga 40 ku 100 ekyokubeerawo kwange mu paalamenti naye wakuba 400 naye bikulu nnyo influence y'amaanyi mu balonzi bali kubanga nfuna identity naye kitugatta mu bibiina nti tugenda ne tugamba nti bannange ffe abanuupu mutuwe gavumenti yammwe tujja bakulembera bwe tuti ye manifesto owulidde nze nambooze nange ninako ebitundu oba 3 olw'engeri gy'okolamu waliwo n'ensonga endala owulidde naye
kasita sibba kalulu nja kuwa nnyo respect abantu bano abantwala era bwenkivaako abantu balina nnyo obuyinza obw'okumbonereza ate mangu ddala nolwekyo nze njagala gamba njagala kugamba balonzi nti mbasaba temugwamu maanyi kino ekintu mukyakisobola okimala kubanga bano babakola bino mugwemu amaanyi mugambe nti n'okulonda katuveeko buli kangendeko ku arrest bwetunulira nga sigenze ku sofa batutte oba possible mu courts and what naye okulabika nti in this time tuli kulaba ababaka ba parliament abali kukwatibwa on allegations. Bwe mbadde njogera ku kigambo ky'okusayininga ekintu kino nkyogeddeko era kankiddemu nki parliament yamu 11 ti Mwami Museveni alabye parliament yeeyonoonye. Parliament omanyi omuntu okubaleka ne mwekola ebintu ebitajja ng'abawagira kati n'atuuka ekiseera kati najja awambe parliament si kulwanyisa nguzi kubanga gwe bagamba be batutte mu kkooti bagamba nti baali basaba enguzi ku kakiiko ka eddembe ly'obuntu naye ffe abali mu parliament tumanyi ssente ez'enguzi eziteekwa okukwasa abantu naye musirika nga Mwami Museveni abantu atudde nabo wali n'olwekyo omuntu asobola okwefuula akola omulimu omulungi naye ng'ate ye akikozesa nti ojjukira bwe yatu omulundi okkiriza nga akeegugungo mwekali akeegugungo okkiriza nti weekali mu house yamu and do you agree nti bannayuganda bamativu ne arrests ezirikolebwa they are happy about it kyenkugambye wano nti Amini yawera parliament abantu ne bakuba engalo naye yali tagiwera lwakuba mbuno yali ajjawo babi naye yali agiwera kubanga ye yali azze kukola bwaki bwanaakyemalira n'olwekyo palamenti yennyini ffe nnyini twetwala mu kukemebwa kati Mwami Museveni akozesezza omukisa gwe musirika eyo nga tebinnaba kujja eno gye tuli trade parliament era ku luno bwe tutasitukiramu bajja kukwata n'abasingawo olukalala lukyali twali tuli ku Sheraton Hotel n'emikwano gyange basatu nga tulina enzeyiri muto wa Museveni muto wa president kakati bye twogera nga bigasa naye biyinza obutaba bituufu 100 ku 100 nze yeko kutugamba nti oli gwe mugamba tugye twogenda ebyo ye nanyini isu ne CMI intelligence esookera wali ku meeza yes bye tunateekaawo mwe mubireese mu ngamba by'ebituufu ajabi subject ng'okubinoonyereza ebimu atuzuule nga bifu ate atuggyemu obwesige naze nabaga nti amukireke ekyo tukidrope tukigenda amaaso mu parliament President Museveni alina intelligence yonna ku buli mubaka wa parliament ku buli kakiiko ku buli kintu kyonna kyolowooza Museveni akirinako intelligence. President Museveni bw'obanga omwattributinga toleetanga ekyobusiru mu mutwe gwe temubangamu busiru n'akatono ne ku myaka egyo gy'alina omulabaawo asinga abavubuka batamagezi kakati President Museveni si magezi bukujjukujju aba akibala point okitegeera buli kyakola aba akibala not by mistake newe kabanga akaguzi kabadde katono naye kale nga tuzudde nti ono ye nannyiniko kajja tuyamba okututuusa ne ku baludde ze yalya ti kakoza emitwalo giri 8 wamufuna otya era bajja constructinga files ku buli muntu n'oyo alowooza nti esente nze temumbuuza gye nazijja ati kiringa mwali badde nga mwekwese mu kibira nga n'ente gye mulya nzibe musalasala embwa negyekomba omusayi n'ogiwereza ejjambiya mu mugongo embwa n'eŋŋaŋala nzedayo nanyini embwa nabuuza nga tereekanangako bweti kangoberere omusaayi guno agenda agoberera bwatyo n'abagwako mwena ne mukikola ki ne mukifiirwa
nze naali waddemu amagezi ababaka ba parliament kababa aba NRM kababeera aba opposition nti kyandiba nga ne miliyoni 5 bivuddeko emitawaana mingi okuzuukusa omulyo nga gw'amaanyi sooka ombuulire wandibanga bingi ebizuukusa okuva kwezo sente ne bwe banaa tebalina nnyo kye batuukiriza mu bintu bino naye waakiri kigenda kutuyamba ffe ng'aba balondo bateekayo okugamba nti wano wabadde wabbirwa ssente wano baani abaapuruvinga budget memba ya parliament mbadde njagala kubuuza mwami Museveni mbadde njagala mubuuzaamu ojjukira olunaku lwe baayoola abacogamu ojjukira omulundi gwe baasiba ababba sente za gavi juzi ojjukidde bwe babadde batwala abama baati byakirawa nange kyembadde ngenda okugamba nti newankubadde binagguka bano bennyini basensalingako memba parliament omu ng'ate minisita naye olwokubanga fayire byaggwerawa okulaba ngaoyo mwenyini gwe bali yataddeko omukono agamba bannange mwangu tuteekeko omukono tugobe yesu yagamba ono gwe baali babanja ennyingi nabamugala tumusoma eyo arrests mbadde ntunuulira baludde wange ne musaasira bambi neŋŋamba baludde musajja watu bamuyodde ettaka amanyiwanayo mu kyalo aga nti gundi n'otambula ne bakuyoola ettaka mu bigere oba naye ayagala kujinya baludde gavumenti ya President Museveni eriwo ku nguzi. Mwami Museveni ali mu buyinza corruptly because he corrupted his way to power. Abaganda balina ennono egamba nti bw'obanga oli lubuto tobba n'omwana ayiga obubbi oba nti tokola muze gwonna mubi ng'oweesa omwana muki lubuto. Abatulaba n'abatuuliriza kambawo ekyokulabirako ekisinga obwangu omanyize njagala nnyo obugero bwangu obuli simple. Singa nze nambooze ngenda waka ne ngamba omwana agende ku muliraana nzibira emisooli 10. Nabba 15. Nenneekangabiriza ne nyimirira mu lujja ne mukuba emiggo nti ojja kumbulira ekikubisizza kasooli wa mulirwana emisooli 5. Ngata nejjo gye bamutumye mu enjiri. Era bw'aba mukuba mukwata n'emimwa tayogera kubanga bwe mukube omuggo ogusooka bakyobya emisooli 5 nga naye mmanyi nti mu nnyumba eriyo 10 omwana namutumye nti genda obba embuzi ku muliraano nabbirako enkoko olidde kikyotegeeza abo abantu abo bamanyi Mwami Museveni engeri gye yajja mu buyinza abo abantu be babadde batambuza abamu kubo omwana w'omukulu ng'amenya amateeka gwe bw'oba ne mu gavumenti nga gwe mutabani we ye amekamanda mukyala we ye minisita wa education baganda bo baani tubadde wali mu palamenti ekiri mu palamenti kikino omukulu baludde kankikunyumize bagenda ne baleeta ne bagamba nti peneti mumuwa obuwumbi 396 n'amooze n'awandiika minority report naga nti bannange peneti atunda bibajje e Dubai. Abaka ba palamenti bonna ne bagamba nti ono report teri kuwa peneti buwumbi 396. Kakati minisita najja n'agamba nti omukulu bannange bino ebintu ye yabintumye ne bamugamba nti kati otuwaaka akawumbi. Otuwaaka akawumbi njawulo yereeta obuzibu. Kakati ono n'agamba nti fe okuyisiza ebyo 3 otuwaaka akaki akawumbi era kyovola bababaka abamu ne mu palamenti tebajja bubegobera ddiru zaabwe. Omulundi egimu pulezidenti ayisa ababaka n'abagabira ssente ye kennyini. Kakati gwe onookuba otyo onookuba omwana ddala n'omuggusa olw'okubba emisooli 5
naye ng'ate olinga alaga nti bino bya arrests tebijja kuvaamu kintu kyonna bino ebyokukwata abantu bebali kukwatawo tewali kigenda kuvaamu in regards tukulwanyisa enguzi. Waliwo omulundi gumu we bakwatako wano omuntu mu buli bw'enguzi ne bamukwatira ddala mukungu wa NRM ne bamutwala paka mu kkomera ne bamusalira n'omusango ne gumusinga mulindi 2 mu maaso. Waakiri mwami Museveni yamuyisaako ekisonyiwo yagamba nti gumusinza naye temumusiba myaka 3 kuba pulezidenti akkirizibwa osonyiwa omuntu asingisiddwa omusango. Bwe nali nga ntuula mu kakiiko ka local government nagenda nenzuula nti nno waliwo omwami permanent secretary yabba ssente z'obugaali Kashaka yali permanent secretary wa local government. Twagugulana ne mukyala Kintu eyali akulira akakiiko ako paka lipoota we yavaayo obugaali ne buzuulwa nti bwabbibwa. Byakomawa mukulu Kashaka ne bamutwala mu kkooti ne bamusalira n'omusango ne gumusinga kkooti n'emugamba bamusibe emyaka 10. Kashaka bwe yatuuka eruzira n'ajulira ne bamuwa bail pending hearing of appeal era nakati taddangayo. Nti kwe kugamba waliwo abantu abamu nga bamusiba n'asigala ng'eno ababe bagenda ne baga nti omukulu obadde tomanyi ebigambo bya munno oyo. Kyova olaba nze njagala kukubuulira nti olwakadde mukabwanganya bino byampuna sebo kawoyi pozi nga gavumenti ya mamaegava yesebo kosa omukulu wa NRM Baludde ndowooza olwaleero ggwanga Uganda bwe lutuuse muganda wange Owen lyakwesalira nnyo. Onaleewo nambozi ebisere ebisinga tugamba nti Munnayuganda bw'olaba ng'atandise okubeera wansi nga naye abuuza munnaamuliraani kiki ekiddako omanya nti kiki ekiddako. Olwaleero muganda wange Owen zineewuunya nti President Museveni ebbanga lyonna talina mubuuza nti tukole ki ebbanga lyonna azatugamba nti alwanyisa nguzi naye navunako ekintu kyenakawala nga kyali kikuze wakwata kazinda mabegakaawo nti atisi yabeerako mu kkomera ebintu ebisinga ne bimugibwako ne tumanya nti kale weewaawo yabize mu ggwanika lya gavumenti naye leero omuli w'enguzi nga bawuyita mu weeweeri olowooza otya enguzi eno okuggwaawo bakumenyedde abantu baze bakwatibwa ku bintu byebuli bw'enguzi naye nga bonna President Museveni akulaga nti abasiisiriza busiisiriza yakola statement yabegakaawo n'agamba nti mwakakulaga ku musaayi majority yasinga yali NRM naga tugulabeko kati gweguliwa tetwayagaliza abantu kutuuka ku kisenge kisembayo oba kuttibwa oba kukola ki niye balimese nnyo bannansi muganekikowenyeeri. Okay. Hello? Hello. Sebo? Kamange baliko. Kati sebo naje baliko amanya gwe newosinzidde. Ono Charles yogerere. Nani? Charles Sebo yogerere. Yes Charles. Kyembadde mbuuzaamu obubbi n'enguzi suubira byawukana. Omwami ono agenda okutongoza simanyi okusaba e Masaka yabba oba wanguzi. Nandiriwoozezza nti abo be bamu ku be bandikutte essaawa eno ali munda nga tali kuyinaayina kuba sente zennyini zagenda okukozesa e Masaka esente z'omuwi w'omusolo naye nze kyenjagala okunnyonnyonnyola maama wange namboza nnyonnyole oyo bubbi oba muli wanguzi kyenjagala okunnyonnyonnyola. Kale. Hello? Hello? Ndwanyi sebo? Kati sebo naje baliko. Wanji? Kati? Ani ono? Bamfuta Steven United. Yes sebo. Ngera kubuuza mukyala Nambooze nti nno embeera yonna gibo gye balemu gye batugamba nti eribeeti Museveni mubbi bosisitimu nabo mu palamenti bagaaniddeyo kati ffenako tunagirawo ekituufu kino kiri bwekityo oba kino kiri bwekityo nga nabo ekyokubiri ekyampuuga etteeka lyayita mu palamenti nti sente bazza oba tiryayita. Okay, webale. Hello? Nfunirayo babiri bokka tukomewo. Hello? Sebo? Oba nnyabo? Hello? Sebo? Oh, sikufuna bulungi. Hello? Hello?
Sebo. Halo? Sebo amanya go ne wosinzide. Halo? Halo Sebo amanya go ne wosinzide. Halo? Oli ku TV. Hello. Halo? Sebo. Ndobaso Julius nakoero. Sebo Julius. Kyembadde mbuuza nti okusaba kwenkya era Nkuwulira Sebo. okusaba kwenkya okwe Masaka tugenda kusabira kutongoza nguzi bubbi mu Uganda yala kuntangazaamu kuba ng'abadde tannabba ssente ezo ng'abadde tategeka kusaba. Kale, webale. Ntumidde abantu beewadde omutwe. Kale, webale nnyo webayitala. Honorable, wano tugendera kano twakategese nga ke kajjo sembayo. Okusaba kwenkya Masaka oba kuwadde kaadi oba onaabeerayo oba okusabira Honorable Mpuuga kwebaza Katonda byamutuusizzaako byamuyisizaamu ogenda beera e Masaka era bakuwadde kaadi. Mwami Mpuuga yalangirira nti wajja kubaayo okusaba okwokwebaza olw'obulamu bwe. Ndowooza ekyo buli muntu ffe mufu abakristo okwesabira mmisa kintu kirungi, naye abamutegekerako balina ebigambo bye bawereekereza enteekateeka etandise okulowoozesa abantu abamu nti oba oli awo okusaba kuno ate kuleeteddwamu embiranye. Kati nze nsaba ekintu kimu nga nkyesiga nti sisuubira nti waliwo omusumba yenna asobola okugenda mu mmisa wanu n'agamba nti kirungi okubba nti oba kirungi okulya enguzi. Abasumba ekiba kibakakatako kwe kugamba nti nno abantu beenenye. Eri abo abaawukanye message njiraba batabagane ejja kugamba nti batabagane. Omugenyi omulala Katikkiro. Sirisuubira nti Katikkiro asobola okugenda e Masaka n'agamba abaana ba Buganda nti mugwaŋŋane mu bulago. Era juzi wano waliyo emikolo ebiri egituyamba okulamula ogw'e Masaka. Ssaabasumba juzi yali agatta Nyanzi muganda wa Bobi Wine naffe ffenna twamyusa ekereziya mu bufumbo obuki obutukuvu. Ekyokubiri Katikkiro juzi yali ayaniriza mukulu Ssennyonyi era twamyusa ffenna ebitogi Mengo. Message z'abasajja abo nze era mmanyi ze zigenda okubeera repeated. Gy'osuubira olunaku olwo. Yes. Kati ogenda beerayo omuntu ayagala tegeera ogenda kubeerayo e Masaka. Nti nno ekikolwa ekyokusaba kwa mmisa kirungi naye ebigambo abateesiteesi abategekerako Mukulu Mpuuga omukolo enyanjula gye bagwanjudde nze ndowooza nti abantu nga nze bwe sibeerayo kyekisinga obulungi naye nze neesonze okubalaba ekirungi be beetutte mu maaso g'abaluŋŋamya era sirina kubuusabuusa nti kereziya ejja baluŋŋamya olunaku olw'eki. Kakati kinaava eri bo nti gwe ogenda kubanga mpulira bagamba bano bali babisiyaga bano baki ogenda kudda mu maaso ga Ssaabasumba eyagatta abasajja mu bufumbo ne bakazi baabwe obavumirewo okulya ebisiyaga. Ssaabasumba agenda kukusomesa obumu Yezu Kristo bwe yaleeta gw'omale emmisa ng'ewedde ovume banno. Nga tumaliriza kiri kyotandikiddeko by the end of tomorrow olunaku olukya lunaggwerawo osuubira ng'obumu okweyongera. Kyenkugamba kiri bwe kiti nga tetweyisizza bbali okusaba yes gyekuli naye omukolo gwa byabufuzi. Omukolo gw'enkya tulinze ebigambo. Ekigambo ekisooka bo kirungi omukolo guno okubanga guli mu maaso g'abannaddiini era tusuubira ebigambo eby'okuluŋŋamizibwa nga bya Bwakatonda. Ekyokubiri ye eyasazeewo okutwala omukolo gwe mu maaso g'ekereziya tusuubira nti yeesiga nnyo kereziya era ajja kutambula n'okuluŋŋamya kwayo ekisobola okuvaayo. Honorable Mathias Mpuuga ng'agenda okutuuka ku sabira okwebaza Katonda olw'obulamu bwe mbaka ki bw'oyinza omulekera?
Yesu Kristo tajiriranga bantu balungi. Katonda waffe gwe tusinza yajirira balina bibi. Omuntu yenna addukira ewa Katonda ng'afunye obuzibu, nze sisobola mugulako lutalo namboze. Wabula musaba nti ye oyo Katonda yennyini eyamuwadde okulabikirwa nti ateekeyo okusaba. Kale musabira amubeere. Kale waludde owulidde Ndewulidde. tuwe ebigambo ebisembayo ne honale bajja kusiibula Ebyange enkya bigenda eri bombi. Asooka Bobi Wine ekitiibwa kyange. Amatu agatawulira bakama baago mbu gabikanga ntembo bagasala ne bagasuka mu lusuku. Mu byobufuzi tuzimba ba allies n'ekyo ekitono ky'obadde olina oli bwakumogolako abakunafuyiza. Naye ekyokubiri Mpuuga waliwo abaamubalira nze bwe ndowooza ate ndowooza bituufu kasitamba nga nze mbikugambye. Waliwo abaamubalira nti tosobola kulemberwa abo abataateekwateekwa. Kakati banga bo tebaateekateekwa tukole ki? Nti osobola okufuna political capital yo ne mujja nga mwe ba leader of opposition, kubanga ne bw'otunula liya tewaliiwo ssuubi nti 2026 guruupu eno obeege ya Besigye baagu nti asobola okujja mu 7 mu buyinza. Ekyo kyo tekiriwo. Kati balwana okulaba nti basigaza leader of opposition yani. Bino byonna byolagende Besigye byabadde akola anoonya comeback. Nkomawo ntya okwocupayinga space eno mbere leader of opposition. olwenkyawe bunaawe buzibira nga banna kati kusinga bano bantu buli byabufuzi buli bonna byabufuzi gwona banaba beegasa okwegatta kuneeyongera bali bakugambye ogwo omukolo tetugumanyi bano. Ono no yayogedde kubanga ono ye mwesimbu. Ono waliwo kali kaalimu ako akeera ke kamunjagaza oluusi mwanyinaza akaako. Naye mulimu bali abagamba byonna ffe tubimanyi tujja kuba bize tulimu. Naye kankubulira ekintu kimu. Kankuwera information kwako. Tingira ddala completely ebintu byani. Kankubulire. ya honorable Bw'oba otunuulidde buli wo contactinga buli kintu n'okirabanga ekitaliimu ate kikuaffectinga. Kakati Mathias Mpuuga akimanyi nti bannabyabufuzi tubakola bukozi ne tugenda ku making on ne tumu inflating anafuuka kyafuuka ate okubamenya. Kati abatondawo Bobi Wine yayinza nti neetondawo nze kanedda sewo bano bebamutonda buli ne Museveni batonda mutonde. Buli munnabyabufuzi tutonda mutonde nga nasazeewo okutonda gwe wano nkutonda n'ovuganya ne ku kifo ky'obwa president oba bakusinze ne bakusinga naye ng'olina era kyobakavuddeko. Kati abatonda bali bayinza okutonda Mpuuga abandi bayinza abatonda Kyagulanyi bayinza otonda Mpuuga ayinza okutaataaganya ayinza obutakuwangula nnyo naye ayinza okutaataaganya byansusso n'ebibalo byo by'obalabira 26 novaayo ng'obikute mu ngalo bwoti ng'olinga alaga nti Katonda yabeekutulirako ddala there is no chance of reconciliation. Nawe kirabula that's obvious. Sibula banayo. It's a point of no nga tannasibula. It's a point of no return. Badde nsaba gurupu eri tesobola ono yakikugambye mwennyini nti mulimu abaga nti mwe muli babisiyaga tetuyinza kuddamu kolagana nabo. Bayogera byogere. Naye nga babyogera kakati njagala kwogera bwe ekintu kikino from a political angle. Yeah. From a political angle. Njagala kubabuulira embeera gye tulimu twagirimu mu 2010 n'ena 2015 2016 era egenda kubeera njagala kukiragulira wano. Singa abakulu abo be batonda Bobi Wine wano baali badde batutonderayo ddaba Bobi Wine 10 kuba tubeetaaga. Okiwulira? Bali badde babatutondera. Ekyokubiri bali badde nabo beetonda kubanga tosobola gamba nti Mabikke yatandika ekibiina ky'ebyobufuzi SDP nga Kyagulanyi akyali eri mu byakuyimba nti ye n'abeeraawo ne kibeeraawo bwe kityo
ng'alinda atonde Bobi Wine amuwa amaanyi ago. Olira kamaleyo olese gundi. Eno embeera twagirimu. Mu SDP manya mu UID eyamu Mabika yagirimu y'omu ku baagitandika. Mulimu kabava mu UID nga kati bali mu nuupo nga bamemba ba parliament batebali. Kati kamaleyo kino sijja ekyo kibuzo kigenda kidda mukankiddemu. Uganda, this is the reality. Era kyenjagala ekimu ku bintu ebinnuma kwe kulaba nti no mwanyinaze Mpuuga abantu bamubuzaabuzizza okwagala okumuttira kaliya gye tuzimbidde ebbanga eddene. Mu mwaka gwa 2014 waliwo akeegugungo mu FDC. Ebirungi byonna ebyogerwa ku Mpuuga kati abantu babyogera ku Mugisha Muntu. Mugisha Muntu ne wabaawo n'abantu abamulowoozesa nti nno Besigye alinnyo eri tusobola okuyetingawo gye bayita third force nti mu Uganda osobola okutondamu ekibinja ekyokusatu. Kubanga mu Uganda politically mulimu ebibinja bibiri. Mulimu Mwami Museveni n'abamulya mu ngalo, ne mubaamu ne bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka. Two distinct groups. Kakati groups ezo zisobola ofuna ba leaders ab'enjawulo, naye ezo groups zisigala ziri mmeka? Bbiri. Waliwo tiimu erowo bagamba Mugisha Muntu nti you can create a third force. It ended up becoming not a third force but a third force. Kubanga yanakuwala bunakuwazi. Instead Besigye bannabyabufuzi abakuba endulu nga Besigye tuyingira wano 2014-2016 ne Mugisha Muntu amaze okgenda oluvannyuma Mugisha Muntu yasookawo n'asikatira tiimu eyo nereeta Mbabazi. Bwe baleeta Mbabazi, let me tell you, ne bateekawo ne TDA ne bagamba tugenda kutondawo ekibinja ekyokusatu, tugenda okudda mu kalulu. Bannayuganda baddayo buzi mu gurupu zaabwe mmeka? Olinga alaga nti waliwo gurupu ewabya abalala. Let me tell you, waliwo ba political entrepreneurs. Nga bo baba entrepreneurs. Yes, they have been everywhere. In fact, every time, but in a team, every time ebeerawo nga eruubirira kulowooza nti you can create a third force. Third force obuzibu bwayo. Kyali wa Mugisha Muntu. Third force obuzibu bwayo. Eyabuluza mu bannayuganda abali mu kunakuwala. Eba yabuluzeemu gurupu bbiri. Abantu tebajja kikkiriza. Let me tell you, bannabyabufuzi instead babulirayo obubulizi. Omulundi kati tunulira bannabyabufuzi abaagwira ku Mugisha Muntu. Otunulire bannabyabufuzi abaagwira kwa Mama Mbabazi. Kikyosubira ku kino. Let me tell you. Bwe tuba tukitutwalidde emyezi 2 okutegeka Masaka. Wolina constituency. Nge Masaka otegeka kusaba. Bw'onooba oggye mukono n'oba otegeka ki? Tusiibulire wano. Nze kansiibule bwenti. Ye Masaka enkya abantu bajja kuba bangi. Naye that is all. Kikomaawo. Nkubuulidde. Kikomaawo nki. Bajja kutuuka ekiseera. Nti kakati ogenda gamba bannayuganda nti ocreatinga group otekawo group eyo makati kolaki wano ku programu eno waliwo NRM gwe twabadde tulina okubeera naye wano ku NRM wano ku programu eno tazze agenze Masaka otulidde so abantu abali ku Mpuuga tebamuwagira bamuwaga buwazi lindako aba NRM banji bakidde Masaka nkugambye bana NRM banji bakidde Masaka NRM yabadde okubeera wano tazze agambye ngenzewa Masaka so olunaku lw'omukaaga lujja kunyuma naye bwe lunaamala okunyuma omuntu akuwaga nga bwe bawaga Mbabazi amaliriza takkirira naawe wafunda so bali kuwaga Mpuuga nze sala yange singa sala Katonda abadde wakugrantinga wish yange nze yali badde sala ya Mpuuga kutabagana naye bwe kibanga tekisobose eryo ekkubo lye bamutuddemu abamukulembedde bemmanyi abo akakati
tulinde anti bagambye be batonda Bobi Wine njagala basaba batutondereyo ba Bobi Wine 10 omu atumenya baludde tumalirize ekisooka President Museveni talina buyinza mu bukyamu fraud drinking reason electoral commission ye mulangirira yesi ekyamaanyi ajja nomination form zinga Bobi Wine ne Besigye nabo ne bamulangirira nti awambe singa yabulina obuyinza mu bukyamu singa Honorable Namboze takolera mulimu ku masiga agakola government that's number 1 number 2 singa ono tali ku bukiiko bwa accountability kakati olondola era singa tubagambye okulembera kibiina ky'abalonzi anti bera kyebagamba genezi singa Honorable Namboze amayini Museveni obuyinza bulina mu bukyamu singa tebalina lead of opposition singa tebali ku bukiiko obwo okukola n'oli omubbi oyinza okuŋŋamba nti ngenze mu maka ga mwami bakireke nenziba mukyala we n'abaana ate ne muweereza ebbaluwa nti jangu onyambeko okuteekateeka embaga bwajja kitegeeza akakasizza mulina legitimately number 2 ebyobufuzi bino byolaba singa Bobi Wine yamanya nti tetwagala creatinga third force ng'amaze n'okulaba eyamugisha muntu tekoze Bobi Wine yali tasobola kujjawo FDC ne bakuliyetinga ekibiina ekipya bandikoledde mu kiri yalikoledde mu kino kati boga nti bannayuganda okuba anti wajjawo third force boga nti bannayuganda okuba dividing nga mubadde mu nuupu noga nti nuupu tugiyuzizaamu therefore kino ekibiina ekirala ekiba kitandise bwe kibanga tegenda kuyulikamu nkubulidde nuupu tegenda kuyulikamu ne bwavaamu muntu omu era anti tubadde wano kati tumakinge ennaku z'omwezi ekibiina kya nuupu tumakinge ennaku z'omwezi ekibiina kikolwa bantu kati bwe tuba mu NRM obanga tuli mu nuupu ne tugifulumamu kitegeeza nuupu eba enafuye so ekyenkya kirina akosa mother party nuupu omanyi abalabe baabana basinga obungi nti beegase n'empuuga be bamabike bagamba mabike yali atudde wano nga nona atudde wano ngamba laba wano olunaku terwanyuma oli yakozesanga ebigambo biri so harsh yes wayinza okubanga wabangawo byatategedde bulungi oba bitali bituufu naye engeri gye atakinganga munne yali they grew up together from the same party struggle bagibaddemu bombi naye ng'olaba kakati mulimu abantu abaga nti ekyo ekintu kya Bobi Wine abadde yeerwanako yekka tetulina kye twakifunamu ffe twakikuliyetinga ne tuviiramu abo be bamukakubayo